Bakaba Parliament ku ludda oluwabula gavumenti bano Ameefuga bagakwatidde mu bitundu eby'Masaka mu Bukoto East bano badduukiridde omulimu ogw'okuddaabiriza ekereziya ey'ekigo ky'e Nalozaali egenda okuweza emyaka 25. Abakaba ne 15 abegattira mu kabonero ka G20 basinzidde Masaka mu Bukoto East bakwatidde Ameefuga Uganda ne benyamira olebulale ebirimu lisusse mu ggwanga lividde ku bandansi ogenda mwanga walabo ate abo ne bafunira obuzibu. Ewenjogerera kati abaana abasoba mu 1000 bali ku airport bagenda mu mawanga ag'enjawulo okukola obuddu bakola obwayaya n'ebirala. Njagala okubasaba bannabukoto okutwegattako obutakuza lunaku luno. Nange eggwanga laffe liwezezza emyaka nkaaga egy'obwetwaze naye nga tetulinawo kintu n'ekimu kye twetwalamu. Tetuyinza kubanga twefuga ku sabbuuni ow'omutwalo. Tetuyinza kubanga twefuga ng'abantu babagoba ku ttaka. Kyokka abakaba bakubiriza bannansi okweyambisa enkuba etonnya ensangi zino balime emmere emala mu maka gaabwe. Sirabyeko ku lusuku lwetengeredde bantu mwe bajja kyakulya. Naye ku mulundi guno tusaba mufeeyo nnyo eri amaka. Abaana nga bwe muwulidde bagenda mu bibuuzo mubafeeko. Abaani mugule emmwanyi namutaawe ze yakuwadde miti mitono yongerako. Kyekyoka eky'obugagga kye tusigazizza okutuwa kasente mu mpale. Batuseko emitunda ebyenjawulo okuli ekigo ky'e Nalozaali gye batonedde ekereziya obukadde bw'ensimbi 10 buyambeko mirimu gy'okuddaabiriza ekereziya egigenda mu maaso. Bwana mukulu Father Vianney Tamala abasiimye olw'okudduukirira ekereziya kubazeze mu kuzisinga obukadde mu ggwanga eneetera okweza emyaka 25. Bengedde mu lukago gulamu mbakanyike nawe eddoolo lya gulamu esenta 3 ebitanda by'abalwadde 10 okuli emifaliso ne tanka y'amazzi. Kyokusatu tanka eyali etonnya nayo yiino tugireese. Agenze Nakiyaga gye bagulira ofiisi y'NUP n'okutongoza bbaasi mbakanyike gyagulidde ekitundu kya Bukoto East. Mbeera nga Uganda ekuza Ameefuga Mbokana West gy'olose nnya tegesulusire bibulamu abantu be bafuniddwa obujjanjabi ku bwereere. Bano bakebereddwa obulwadde bwa mukenenya, sukaali, puresha, kookolo n'endwadde endala nnyingi. Ameetogere kwe bategeeza nti embeera y'obulamu mu bitundu byabwe si nnungi olw'endwadde ze bafuna buli kadde. Buli nnyingo yonna mugongo gwonna gunnuma sitambula bwe ntambula wano waliwo ekintu ekinnuma wano. Basiyumba Kasenyero obujjanjabi babuwadde ku bwereere. Yeah, they have given me the medication for today. Yeah. Musujja gw'ensiri gubasumbuwa nnyo. Kyekimu ku bulwadde obukyasinze okubeera obw'amaanyi. Senya ategeeza nasiza okwegatta ku bannayuganda okuza Ameefuga kwe kusalawo okudduukirira abantu be nga obujjanjabi bubwereere. Kwe kulwanyisa obwavu okwannamaddala kwe tulina okukwasaganya so sigamba nti kaakati katubawo sente zino kubanga sente zizze ziweebwa abantu naye nga tebaziganyulwamu. Tulina okutandika okuyamba abantu mu ngeri eyannamaddala. Because health is our major challenge in communities, and we have seen mothers, children, and many people. Kajibi Fred, ne Debbie Tawle bakusakidde gulino lwa Bukedde TV. Happy birthday, sweetheart.